olunaku olwaleero Mary Maria Goreti Kidutu ow'amabaati ge Kalamojja aweereddwa bail. Linda olabe trick eri luddawa, akabadi k'abana abantu kali luddawa, kubanga tubadde tukisuubira nti essaawa yonna bagenda kubanga bamuwa bail. Ne Linda olabe akabadi k'abano kali luddawa. Mu ngeri y'emu njagala kutegeezako nti waliwo omwana alabika mu mbeera embi, alinga amaze emyaka nga talya mmere, era omwana ono anoonyezebwa omukulu Abitex, era nga kigambibwa ali bweru wa ggwanga. Tugenda kubanga tumwogerako kubanga ebintu bambi si birungi, yeetaaga obuyambi okudda ewaka. Muge tulina amalala finally results za DNA za mwana mulenzi Brun zirabika nga zafulumye. Ebintu byavuddeyo dda Brun atakyalina kyagamba ggwanga. Byonna ogenda kubanga obitegeera olunaku olwaleero. Mu ngeri emu njagala kutegeeza nti happy birthday omukyala amanyiddwa nga Gabi Ntante, ne tugenda kubanga tulaba ku birthday ye. Uganda Police yeetondedde bannamawulire byagenda maaso n'okubanga ekuba pepper spray mu maaso. Byonna tugenda kubanga tubitunuulirako. Amawulire mangi ge tulina olunaku olwaleero. Mu ngeri emu aba NRM beekulumuludde mu luseregende lwa boda nga boolekera wali Emmengo mukwano gwange. Byonna ngenda kubanga mbikutuusaako bulungi nnyo. Mu ngeri emu nga tetunaba kuvaayo, akalulu ka Makerere University olwayo kalondeddwa ku mmundu Magena Police bye bibadde bisingawo obungi. Byonna nabyo tugenda kubanga tubiraba. Mu ngeri y'emu Brun oluvannyuma lw'okubanga kizuuliddwa abaffe Faridah Nakazibwe agenda kukola atya, bigenda kubeera bitya, nabyo byonna mbirina. Tosubwa mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Nwaji, ne muyina bulungi nnyo mu lunaku olwaleero. Njagala kubeebazaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, abaana abali emitala w'amayanja, abali mu ggwanga erya America. Waliwo eyankubidde essimu olunaku lwaleero enkya ya leero nantegeezaako nti angoberera bulungi nnyo era bangi, wabula yagambye neebala okuweereza obulungi. Nange nsiima nnyo muganda wange, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mmwe munfuula ensonga. Without you nandibadde sikola bintu bino, wabula mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyange, mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera, abali mu kyondo kya Buwarabu awo, abali mu Asia, abali mu Europe, abali wano mu Africa. Bannange mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Njagala tutandikire wano olunaku olwaleero, wabula nkujjukiza nti abatuteekamu ssente be bakaawo ka Derrick Investments agenda maaso n'okubanga obanoonyako basangibwa kisaasi. Njagala tutandikire wano ate tujje mu maaso awo. Bingi olunaku olwaleero bye nkuleetedde. Mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Nwaji abadde aludde okubanga atukolerayo ensasa gas. You know Winnie Nwaji wabibaluka ye tatya biduduma, tatya danger. Mwana muwala Winnie Nwaji yetuteerayo ebifaananyi gye buvuddeko emabegaawo, n'atugamba nti akachocolate akombutufu kawooma, ne kawooma nnyo nga waliwo akulyawo ku bbali, ne maama nga yeesaze. Winnie Nwaji katonda wange. Kale that is Winnie Nwaji for you. Mu ngeri y'emu njagala tutunuulireko katono ku mwana muwala oyo gw'olabaawo mu mbeera nga bw'omulaba. Okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Abitex Abe Musinguzi, yavuddeyo n'agamba bannange, nedda bino bisusse. Kampuni ezitwala abaana okuba ebyeyo ebweru, omuwala ono ani amumanyi, ani yamutwala ku kyeyo? Kale no yandibadde adduka misinde n'ayamba omwana ono n'akomezebwawo ewaka. Era Abitex yayongeddeko n'agamba nti omwana ono bwe aba mumanyi mwenna mumutuukirire wali ku Facebook page ye, mugende maaso n'okubanga mumuwa ebikwata ku mwana ono asobole okubanga amuzze ewaka mu bantu be. Mwana alabikira ddala bubi, wabula bannange kampani ezitwala abaana ebweru, mugende maaso n'okubanga mufolowinga. Onaku olwaleero waliwo omuvubuka ntuukiridde nantegeezaako bagana okubanga bamutwala, abadde azzeeyo kubanja ssente ze,
agenze na police wabula agenze okutuukayo kampuni eno eyali yamufera si eyali wabula yamufera nga nannyini waayo ye Frank Gashumba kale no kampuni abantu abazirye mabega banene nete bafa ku baana bagwanga kale njagala tweyongereyo onakolayo wabaddeyo okulonda akalulu e Makerere University ka guild president tetunnaba kumanya biki ebivuddeyo wabula kyenjagala okutegeeza nti akalulu kabadde kakulondera online ku luno tekabadde ka boxi tekabadde ka ballot kabadde ka internet wabula nga kakuumiddwa magye na poliisi emmotoka ziweddeyo bazirete zikuuma akalulu k'e Makerere. Of course abayizi balonze bulungi nnyo tetunnaba kumanya kiki ekigenda okubanga kivaamu naye nga kyenjagadde okutegeeza nti akalulu kalondeddwa ku magye nga ge gakakuuma. Ampuliriza gye buvuddeko nakukolera story ne nkugamba nti Uganda Police yali egenze maaso n'okuba nga ekuba abannamawulire abaali bagenda maaso n'okuba munnange ng'ate bafollowinga story ey'abaana Makerere awo. Kakati police kyeyalaba kyeyina okukola kwegenda maaso n'okuba nga ekuba abasirikale bano abayizi bano abannamawulire era ne bavaayo nakutegeeza nti munnamawulire gwe baakuba abamu ku bwe baakuba kwaliko Thomas bagenda maaso n'okuba nga bamukuba Thomas Kitembo kwaliko Eastano Francis babakuba bubi nnyo babafuuyira pepper spray mu maaso wabula eyabakuba okusinziira ku poliisi yali ayitibwa PC Ogwal ono okusinziira ku poliisi yavuddeyo ne yeetonda era okwetonda kwayo bagambye nti ono bamuwadde just suspect bamususpendinze agira awummula era poliisi olunaku lwabadde lwakubiri yagenze maaso n'okuba munnange ng'ate yeetondera eggwanga ku biki ebyatuukawo eri omusirikale waabwe bye yakola bannamawulire. Naye era bwe nali nkola story eno nakugamba bino bya bulijjo mujjukira bulungi nnyo we baali bakuba bannamawulire ng'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu atwala ekiwandiiko ku UN era baavaayo ne bagenda maaso n'okuba ng'ate bagamba nti beetondera bannamawulire. Bino bya bulijjo baateekawo n'omupiira ogw'omukwano basambemu okusobola okuggyawo oba oliawo ekiruyi ekyali kigenzeewo. Away from that side njagala congratulation omukyala Gabriela Bridget Ntante mukyala muyimbi wa gospel yakolanga ku Spark TV wabula yawezezza emyaka 31 kale no happy birthday Gabriela Ntante wabula nga abawagizi be bambi bagenze maaso n'omukola mu billboard enneno Kamala nga bamwebaza oba oliawo emirimu gy'akola. Happy birthday Gabriela Ntante mukyala ayimba bulungi okukamala ayimba bulungi okukamala. Njagala tugendeko ku mboozi wabula nga njagala kubeebaza mwenna abangoberera nembasaba mugende maaso n'okuba nga muwa video ffe like mikwano gyange mugende maaso n'okuba nga musubscribinga channel yaffe eno ye DPTV Uganda yenze Sajjime abatuteekamu ssente be bakawuka Delic Investments bano nga basangibwa wali ekisaasi okuliraana step by step. Anna Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakawuka Delic Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga abaji designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakawuka Delic Investments mu ngeri y'emu nyongera okujjukiza jajja mu malansonga kuba ku namba y'essimu eri mu langi eya black awo osobola okuba nga naye omutuukako akutaase mu bizibu eby'enjawulo asangibwa Ntwetwe kuba ku namba z'essimu ate osobola okuba nga wakuyamba mu bizibu eby'enjawulo ayagala okulanga naffe
kuba ku namba y'essimu oba tusindikire WhatsApp message ku namba gy'olaba mu langi eya green. Nze kennyini nze ngikwata nawe alina kyoyagala okubanga oŋŋamba tewali buzibu oba okuneebuuzako oba okumpabula yita ku namba y'essimu eyo yennyini tusobole okubanga mukwano gwange tuwuliziganya bulungi nnyo. Kakati olunaku olwaleero njagala kutegeezaako mukwano gwange nti nno abawagizi b'ekibiina ekya NRM babadde bakulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Adija Namyalo ng'ono nno ava mu ofiisi ya chairman waabwe eya NRM kitegeeza ya Generaali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni ng'akulembeddwamu oluseregende lwa bodaboda boolekedde wali Emmengo. Eno nno bwe bagenze Emmengo, jjukira Emmengo ng'ennaku z'omwezi 16 lugenda kubeera lunaku lwa Sunday April omwezi guno gwennyini mwe tuli. Misinde gya Ssaabasajja Kabaka egimanyiddwa nga birthday run, yes, gigenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 16 essande eno yennyini. Kale nno olwaleero bawobyeyo olubu lw'ekigere ne bagenda ne bagulira ddala running kits eziwerera ddala eziri mu miliyoni 32, yes, nga zigenda kuddukibwamu. Jjukira omulamwa gw'emisinde gino the Kabaka birthday run guli kulwanyisa kirwadde kya HIV AIDS okulaba ng'okutuuka mu mwaka gwa 2000 oba 2023 nga ekirwadde kya mukenenya lufumo mu ggwanga Uganda. Yes, Kabaka ye yakwasibwa eddibo lino okubanga munnange alwanyisa ekirwadde kino ekya mukenenya. Katulabe embeera nga bwebadde nga bannaffe bakwata ekkubo boolekera ogenda wali mu lubiri Emmengo. Katsoke atubirabe n'endowooza oba tebitumalira nnyo budde kambise buyisa mu background. Kale bwe mba nga nvuddeko eyo omwami amanyiddwa nga Brun mujjukira emboozi eyaliwo emabegakaawo nga bagamba Brun oba oliawo yeegaana omwana. Finally bagenda ku DNA wabula amawulire agaavuddeyo galaga nti DNA eraga omwana wa Brun. Abajjukira omukyalo ono amaziga ge yakaaba basobola okulaba ku butambi obw'enjawulo. Bw'obeera nga gwe omukyalo ono amanyiddwa nga Vanessa, kiki ky'oyinza okukola mu kiseera nga omusajja akutadde mu mbeera efaanana bw'etyo, yeegaana omwana naye ng'okimanyi wuwe ddala, ng'okimanyi omwana wa musajja naye ng'akulaga si wuwe, ne mugenda ku DNA wakati mu bulumi ne kisangibwa ng'omwana wuwe, kubanga omwana ono wa Brun mu kiseera kino kyakakasiddwa. Omuwala ono mu ssanyu eringi bambi agambye nti kati ne ka cocktail kagenda bulungi. So kankuwa akatambi kano katono nnyo then nkomewo, kankuwa akatambi k'omuwala ono katini nnyo ka seconds then nkomewo. Omukyala yoyo ng'essanyu limutta okamala, wabula njagala tugende mu story gye ndowooza nti yegenda okuggalawo. Ffenna tukimanyi nti ssaga z'amabaati zibaddewo era bigenda okwetooloola ng'omukyala minisita w'e Karamoja yali avunaanyizibwa ku munnange Karamoja Affairs, minisita Mary Goreti Kidutu, omukyala ono yakwatibwa era bw'atyo n'atwalibwa e Luzira. Wabula nga ffenna bwe tubadde tukisuubira, nga nze bwe mbadde nkisuubira nti omukyala ono era agenda kuweebwa bail. Olunaku olwaleero aweereddwa bail ku ssente ez'obuliwo obukadde 10 ne banne ne bateebwa ku bukadde bwa siringi za Uganda 2 ez'obutaliiwo.
Now kiki kino kye baali bagezaako kola? Bakwata omukyalo ono ne bamuteeka mu kkomera nga mazima gali nti baagala kulaga nti nno bakola, naye nga twakimanya nti era bagenda muwa bail. Ayinza n'okuba bamala mugamba omanyi gendayo abantu bawummuze akajanja. I'm telling you, we expected this. Kino twakimanya nti no kigenda kubeerawo, era njagala kutegeeza nti ekyabwe kiwedde, eno keesi ewedde, togenda kuddamu kugiwulira wantu wonna, kaavuddeyo ewedde. Bino eno ye Uganda, era abaasanyuka ne bagamba nti nno bamukutte, era kale amazima gali nti eno keesi ewedde. Naye nga amabaati ab'Ekkalamojja tebagafunye, ono talina nawalagidde nti agenda kugazzaayo, ng'oggyeko Rebecca Kadaga eyagambye nti ye agenda kwata amabaati agagule. Anita Amongi yagambye amabaati, actually Anita Amongi mbadde ndaba olunaku olwaleero nga bakebera amabaati galeesa ayina gaguze. So bambega babadde bali mu kwekebejja amabaati gano okulaba oba ddala gatuukaganye n'omutindo Anita Amongi galeese Speaker Parliament y'eggwanga Uganda. Naye nga move gye baali babaze ku mabaati gano eya Mary Goretti Kidutu ye ewedde. Kati ebyeno case ewedde, nkubuulira ewedde, ate ng'eyo ye Uganda eyaffe. Buli abadde agamba bakwata Kamukene ne baleka zisse mutundu olw'okuba nti byonna byennyanja ffe twakuba enduulu ne tugamba bamukutte. Bwe bakwata Kamukene nako kaba kyennyanja, naye ate okuleka zisse mutundu ezimira ekisalaganda obeera toyina kyokoze. Naye of course eyo ye Uganda, ate abantu abakola amawulire ku mikutu gino ojja kwesanga munnange nga tukomyawo okwogera. N'amabaati bagenda gazingako bwe batyo gagende, naye nga abantu b'Ekkalamojja bali mu nnaku, basula bweru, tebalina kyakulya, buli kimu ekyandibaweereddwa bano bakitutte abagagga. Kale njagala nkome wano, wabula njagala kubajjukiza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga mungoberera. Nga bwe nabagambye, nina mikwano gyange abankoneddeko kasimu enkya y'olunaku olwaleero nga muli awo mu Kansas. Yes, Kansas City. Abamerika mukyogera mutya? Kansas City. Bannange mbalamusizzaako era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munzikirize mbateere wano. Mukama Katonda atakumira mpeera abankumire, mbeere bulungi, mweraba.